Kwaniriza ku Fake Media wabale ku subscribinga, ku likinga, commentinga wamu n'okusharinga nga bolaba ku set. Nina muyimbi tugenda kuwayamu tumanye bintu bitambula bitya musically ate naye kennyini nga omuntu. Stallion nsanyusa okusinkana. Nange okusanga sebo. Gamba otya? Ndikiriya. Yeah man. Omulabi wa Fake Media mumbulizeeko omweyanjulire. Yeah man, it's me, your boy Stallion, #1 champion, never challenged but ever equal. Do you understand? Yeah, Stallion wakabi ate mu buli tune. Abo bupapula musibe kube no sure win. Stallion nsimbudde bali batulwisa. Tukuba tusabula te batulemesa. Okitegeera? Yeah, right now with the champion. So Stallion yani? Stallion muimbi muna Uganda. Mbera Jinja naye nga ebiseera ebisinga nkolera Kampala. Okitegeera? Music wange mukwasaganyiza mu Kampala okusinga. Yeah man. So oli Musoga mwene? Yeah, ndi mwana wa Idinda mwene. Yeah. Kyabazinga akoba atya? Kyabazinga ali afunvuwe. So kati bwe tube Jinja tukuyite tutya? Bwe tuba nga tuli Jinja bampita Nasa Abel Nasa. Eyo mweddira kati ba Abel baba beddira ki? Ba Abel tweddira tuli bayise bakose. So mama ne tata gye bali? Gye bali balungi. Bebani? Tata ye ali Muyita. Mama ye Aisha Buhule. Be bazadde abanzala. Bali Jinja? Bali Jinja bona gye bali balamu. Mukama akyakuumye. Kirungi nnyo. So muli baana bameka waka? Tuli baana 7. Abalenzi bameka, abawala bameka? Abalenzi tuli 3, abawala 4. So gwe n'oba wakumeka? Nze ndi wa 6. Nze ndi mwana wa 6. So mbuliraako awakaawo mirimu ki egyasinga okwanguyira okukola? Kukima amazzi kuba nali ndina amaanyi gange nga mama tata wana kukima amazzi. Poziko n'ekirala kulya. Ogwo nagwo mulimo munene. Ki ebyakuwanga obuzibu? Twalimanga nnyo kyovolaba twayagalanga nnyo okulya. Kubanga mulya ebyo bye mulimye. Kyovolaba nayagalanga nnyo okulya naye ng'ekinkalubiriza kulima. Kye kintu ekyasinganga okunkalubiriza. So Nasa buze ekyo bwali bumumanyiddwako awakaawo? Obuze Nasa ye teyalina muze mu by'okujjako kye bamanyi ku Nasa yali silent baana. Nali musajja musirifu nnyo. Ensobi ozikolera omwo mpola mpola? Nga sikola nsobi ate kati omuntu omusirisa akola nsobi ki? Nze newe mba nkoze ensobi yange nganze nze abamanyi nti nkoze ensobi gwe naye gwe nga fiki tosobola kumanya nti nkoze ensobi bwenne. Tobolaba okusirika kiyamba bingi. So Nasaro ogisomerawa? Nasale nagisomera ku Nairobi Primary School. Bakutikkira? Nedda. Tebyaliwo? Tebyaliwo ebiseera ebyo. Mbeera naawe nga ogitegeera embeera. So primary nali ku Kibibi. P1 to P7? Yeah. P1. So P7 n'okola otya? P7 nakola bulungi nga wekyetaagisa. Nakola ekyo kye nali ndina okukola kusobola okuyitawo. Secondary n'olagawa? Secondary nenjoininga STSS. Jinja. Obulamu bunyuma Jinja eyo. Bakuba nti Kampala yesite. Oba tozeeko omusito oba totambudde Uganda. Oba Kampala yesinga Jinja? Kampala sijja kukulimba. Kampala eyinza okuba etusinga linnya. Ebyakabi byonna biri Jinja? Ebyakabi Jinja bingi. So wena joininga STSS nentambuzaako senior 1 nentambuzaako senior 2 senior 3 nenfunamu kwa obuzito. Kutya nga bazadde tebakyasobola kuwa fees? Abazadde nga kintu kibayitiriddeko kitegeera.
waba alina okuwerera ne bali abalala baganda era nga obimanyi nti nze yali addirida asembayo so nga ezisinga zigenze mu bali. So bakulu boolwo lwaki tebayingiramu ne bakikwasaganya? Bakulu bange nga omanyi nti Stallion Lion stands alone. Njagala nnyo okuyimirira obwomwe wadde ng'ebiseera ebisinga tekisoboka naye kale saayagala ate olimbwa ate mukulu wange biki okitegeera. So senior 3 ovaayo ozaako ki? Senior 3 nvaayo ntandika okukola nadda mu byennyanja nensuubulako ebyennyanja nga teziwera nga obimanyi teziwera ebyennyanja nembivaamu ne tuddako awo mu kukanika ne tukanikako awo obupikipiki awo nga tuyiya ne baganda bange. Buli wabuno obutinitini ng'ogamba obupikipiki? Anti obwo obupiki bubajaaji obwo obupiki butono. Bajaaji bokisa piki ntono? Eyo piki ntono. Enene ze ziriwo? Enene ze ziri ezirina waliwo piki zinenene nga zirina radiator. Piki ng'eringa mmotoka erina radiator. Kati okanika okuyigirawa? Era nkuyigidde Kampala. Okanika enava Jinja nali nga omanyi tolina kyakola okusoma kuganye nga nentandika osoose n'ovuba ebyennyanja awo kasente ne kagane. Eyo ogendayo otya mu byennyanja era ekyasinga okuntwalayo ssente. We nanoonyayo kakapito kange nga nsuubira kanaamazaako nenyingira nengendawa mu byennyanja. So kati omaze obifuna ate okanika olw'okiyingira otya? Okuyingira engeri gye nali ninamu muganda wange kyanyanguira nga antumanga mukwatirako kino. So muganda we yakugamba nti mu byennyanja vaayo ojje mu kanika? Namukubiranga biganye n'angamba jangu. We najja n'angamba kati gyatandika okubeerako wano nga oyiye ekyokola ekirala naye ogira obeerabeerako wano. Bwe kityo bwe kyali okutuuka e Kampala. So kati okutoba otobye naye music ye kati olwo ate ayingiriramu wa? Music najja naye. Si nti oba natandikira Kampala naye okuva Jinja naye ne music wange ngaye. Ng'okyasoma? Nga nsoma nga nkubakubamu awo nga obimanyi ekintu oba okyagala. Naye oba tolina busobozi okubakubamu kaawe kiba kisobose no. Wava dda ng'omuziki ogwagala? Nali musajja muyimbi wadde ngo ate okubakubamu wa buno bushobo bweru nga bukalyoki obwo. Okusinga oyimba ez'abalala? Nga nyimbamu ez'abalala n'ezange okusingira ddala sayagala nga nnyo okola kintu ky'abalala kuba nali ndina okuvaayo nze nganze. Okusinga nayimbanga zange. Kyawo twogerera mu mwaka ki? Secondary? Ntwogerera mu 2018. Nga mbeera nga tenaatereera bulungi. Kati ate otandika ddino nga nti kati kankitandikire ddala mbifuule bya serious? 2019 kuba nali ndina ebbugumu lingi ng'ekintu nkyagala nnyo. Ebyokubyakubamu byakoma mu 2018 by 2019 ne tusimbula. Kuba akayimba kakasooka 2019 we nakubira akasooka gwali mwezi gwa 11. Kayita batya? Bakayita twambala ebikumba. Bino byoyambadde? Ngera awo ndaba ndi musajja wa kikumba. Musajja mwambazi? Kyenkwagadddeko okusooka. Nakuba akayimba abaana bakagala nnyo kuba kaali kalungi. Kaali kagenda kati? Stallion Professor Jona Pande beat DJ give me the mic akazanyo katandike kamba imbire engule muntike vasi kuvasi nanyiza asanyuke balasita banyoka munyoke bademu bazine mpale zikutuke twenyige birwadde bituke gwe kiruma agende yekwege gwe ebyo gwabye wandikira? nze kenyini nzabye wandikira.
So agenda wa producer ki? Bali bamuyita Jona Pro. Jona Pro no wali audio Makindi. Oyo abeera Lugazi Jinja Road jabeera. So kalina video? Akayimba ako sinakakwata video. So kalowoozaako oba just wakajja mu birowoozo kabeera awo katambulire mu audio paka? Nedda video tulina okugikwata kuba oluyimba lw'abantu balwagala lulungi, so video abantu bagimanja era njagibawo wadde nga embeera ekyuka naye kwaka kayimba ko tejja kukyuka, video erina okufunika. So music okuba style ki? Kuba lugaflo gye ntambuliramu. Abamu bamanyi nga urban flow naye tumuyita lugaflo kyekyanguyira abantu namanya nti ono ayimba style bweti. Kati urban flow bwogenza ate mu sector ndala nnyo abantu tebagitegeera okitegeera. So awaka abazadde ne baganda bo bennyini ekyokuyimba kino bakitunulira batya? Like bayaniriza talent yo? Talent yo bajaniriza naye obusobozi. Fika omuntu asobola okwagala ekintu kyo naye nga talina busobozi, naye nga akulagala avwe mu kyokola nkituufu okoze ekintu kirungi naye nga obusobozi. So kati family yange bakulaga nti kyoliko kituufu, kyendiko kituufu naye nga tebasobola kusupportinga. Naye asobola ampa wemba mugambye nti njagala kola bwekiti ngenda ku radio bweti ampa sente z'abalinawo nenyongerezako netugenda netukola. So ng'ogyeko ako kayimba buyimba ky'obulala bw'okubyeko? Namala nenkwaya kayimba bakayita gwasinga. Nyumirwa engeri gyewo ebitigula butiyo nene esingako tena gwasinga n'ebyolina bye bimenya batuuze agawala inawo osuse. The way you shake it, girl, you make me go down. Me, I never want you to leave me alone. My baby, come here, don't let me again. Stallion, nkwagala kajiko na sukali. Ako bakayita gwasinga. Katira wadde Jona? Awo nagenda wa mwimbi bamuyita Zax. Bamuyita Zax Rubber Beats Records. Yakubaka na kayimba ko mwimbi ono bamuyita Siza Muziki. Yakayita Siza Muziki akayimba ako katundanyo kamutundanyo yo producer. So kati enyimba zo gwe wewandiikira? Nze kenyini nzazewandiikira. Lwaki tofunayo muwandiisi n'akuyambako? Nsuubirawo enyimiridde seetaagisa muwandiisi kuba ayinza okumpandiikira ekintu nenkiraba nga tekinkolera. Ate omuwandiisi newobeera nga omulina naye nga obusobozi kikulu nnyo mu music industry, kati seetaaga muwandiisi. So briefly endongo etambula etya gwe mu kulaba? Endongo yange tenaatuuka wenjagala. Gonga amazima tenaatuuka wenjagala. Ki ky'otannakola? Sinakola videos, promotions ebulamu okitegeera. Kuba music yeetaaga nga atambulirako video olina amanya nti akayimba gundi yegundi yakayimba. So bibulamu tenaatuuka wenjagala. So kati ate ene yaffe ya Uganda gw'okutwaliza awamu music waffe wane Uganda gw'omulaba otya? Music we Uganda si mubi naye kasita tuba nga tuvudde mu by'okubuukira. Kyalimu nnyo ku by'okubuukira, gundi akubye kino nange kyemba nkuba tukoppereza nnyo. Tubuukira nnyo bwe buzibu naye ng'endongo yaffe tebadde mbi. Wemba ntunuulidde ku bayimbi abagiwanise nnungi. Lwakuba twayingiddemu omuze ogubuukira. Twagala kuyimbira bano ababeerawo wano. Twagala kuyimbira ba mu nnyumba, tetuyimbira babbali. So nga ate music w'ensi endala bayimbira bantu, bayimbira nsi. Okitegeera. So buyimba ky'obulala bw'okozeeko? We nava mu gwasinga kuba gwasinga yali kolabo.
najimba n'omuyimbi bamuyita Ketu. Awo nava nayingiza akayimba COVID-19 awo. Biri awo. Awo. Nawo ganti naye kanegatte ku bayimbi abagenda okuyimba COVID-19. Nalingezesa kubigwa bitalaze. Wenakubira COVID-19 bigwa bitalaze okitegeera. Nyimiridde ntya nange kanyimbeko nga setegeso okitegeera. Nange ninyimbako COVID-19. Naye oba owulidde oluyimba lwe nayimba nga seetegese. Olinga yalwetegekera omwaka. Oyinza n'okutya n'ogaa kituufu. Mukama takuwa byonna. We mukavaasa awo. Ati kyekitutta ffena COVID-19 China America COVID-19 coronavirus ze tulabomeka abantu betalwa kawunga ensi yakyuka ze simanyi oba mukama gwe wasanyuka kiri mu nsi yo kikambwe abantu batabuka okitegeera lwali lw'amaanyi COVID-19. Abantu ba receiving batya kubanga ebiseera ebyo abantu baali baagala nnyo message kwegamba ebazzaamu amaanyi already baali bawulidde nti covid yatta na biki ebigenda mu maaso naye kati baali baagala nnyo message ebazzaamu essuubi nti wadde covid waali naye tukyaliwo obulamu tugenda busigaza. Message yo yali mweri era abantu oluyimba balwagala kuba oba olina talent osooka n'olowooza ku kiki abantu kye baagala kiki kye bali mu kufeesinga then olyoka owandiika oluyimba. Nako tewakashootingira video? Saakashootingira video kuba twali mu muggalo n'ogenda oludukola navuga na kagaali. Kagaali. Ogenze mu studio ki? Nagenda mu studio baali bagiyita Raise Avenue. Producer bamuyita Timo Raise. Abeera navuga akagaali paka Jinja kuba nali mbeera Buyikwe district. Navuga akagaali paka Jinja ngende nkole COVID-19. Covid yawedde olugamba kye kiddako. Akayimba kange nga bakayita Kisolo. Bino ebisolo eby'omu nsiko n'ebyawaka? Ebyo eby'omu nsiko ebyo n'ebyawaka ng'ogyeko ebinyonyi. Bakayita Kisolo. Ati oyo producer bamuyita Dan Pro abeera wala. Naye we Jinja. Bamuyita Dan Pro. Awo Stallion Uganda Spy Boy zinange ekisolo mazina ga bisolo zinange ekisolo solo ng'ekisolo mazina ga bisolo zinange ekisolo zinange ekisolo loli like dice zije kola itigwe zinadate dance batamanyi kuzina dance banywesa buli lunaku tuzina tuli basomesa okitegeera. Kati ekisolo kizina kitya? Ate kati wulira by'obuuza. Otugambye tuzinenge ekisolo sirako kizina. Tolabangako ebisolo nga biri mu kuzina. Nga bataddeko wali enguliko ne bitandika dance. Videos nyingi ze tulabye ng'ebisolo bizina ate nga bizina bulungi. So wasinziira ku kyo ganti leero kampandiikeyo ko ku bigambo nga oluyimba lwange nga lukwatagana ku bisolo kuzina. Dance w'ebisolo gwe bizina ye yanforcing okola akayimba we kati. Kuba ekisolo ekibanga kiri mu kuzina tosigala kye kimufuiki. Tosobola ne baba bakuwaana. So nasinziira ko nga abantu singa tuzinanga ebisolo. Singa tuli banjawulo nnyo. Mu kirabu ng'olizinanga kawakayima okitegeera. Kuba naye nagambira nti gonya zizina bubi emikiira minene. Kati gonya dance wayo teyandibadde bulungi nnyo okitegeera. So nasalinga singa kawakayima dance wa wakayima anyuma nnyo kuba kazina bulungi. Awe nava ne mpandika oluyimba nga baluyita Kisolo. Nali ndi kutunulira dance wabyo. So enyimbo ziyimbye ebivulu byo weebiri naddala eniwammwe Kampala gye muwangaalira olinako ku bivulu by'okubyekubyeko? Tukubaakubamu na wano wenyini tukubirawo. Wano wenyini bayitawo ku kabana launch tukubirawo
ninayo emikwano gyange ba DJ kati nga gwe Fiki nonga Stallion tulina kino bwe kiti jango otuyimbiremu. Kye nasooka okola kya mikwano ninayo ba DJ bangi nnyo bampita oluisi ne tugenda ne tukuba tour ne tugenda ng'eyo Jinja ne mukuba then ne mukomawo. So gyoba ogenza okuba ku bivulu biki by'osangayo okusoomozebwa ki kwe musanga okusoomozebwa k'osanga kale ng'osanze nga abantu akayimbako tebakawulirangako kitegeera kiba kizibu nnyo abantu okuwa attention n'obeera ku stage n'emire mwagala mu bayimbise bayimbe namu noyagala n'okulaba b'oyimbisa bonna nga bakanulidde maaso tebamanyi kayimba bwe buzibu bwe tufuna. No DJ na pose nga kayina n'omuga yimba nange nga tamanyi kyayimba kayimba oluisi kamunyumidde akanya kunyenya mtu ekitegeera era avuja kuwa naye abatasobola kuyimba naawe. So ebisolo ke kali latest waliwo akalala eri bagita jaamu mbi eyoyo simanyi na kumanya bagita batya bagita champion ngera onda beera ndi champion. naye yali alunda ebyennyanja yali atunda kati ate okuba nti akubye akayimba ka champion which means embeera eba ekyuseemu aba afuuse champion. Katonda olabira ddala nga kkoledde bwe kiri tuwe mu champion tuwuli oba naffe tuli ba champion. Champion and Sapu a champion, Stallion champion, I stand like a lion am a champion. Okitegera bwe kati obwekagenda. Wazeyo wa Dani Pro. Sagenze wa Dani Pro naye bamuyitake S Beats. Luyimba lulungi. Lwaki okyusiza nnyo production? Mbeera genda oli nakusaba emitwalo 3 nekakulemu okusasula noddukayo nogenda yoli nakugamba mpe emitwalo 5 onoonya production nnungi naye gyokoma okunoonya production nga nnungi gyokoma okuba nga oba tolina ssente tosobolera akolera mu production gy'oba oyagadde kati oba olina okunoonyamu oyo anaakutegera onapcoming talina ssente bwe nagamba akola production omubi anti bwebwo obuzibu bwe tusanga akusabye emitwalo 5 akole production omulungi n'ogaana n'ogamba ndina emitwalo 3 jjukira oyo wa 5 n'omugamba nti olina 3 mu 5 takukolera abeera ayagala 5 kubanga amanyi kyagenda okuwa kiri waafi emitwalo 5 ekyo kati gwe noddukayo n'ovaayo n'ogendewo emitwalo 2.25 obwebuzibu yensonga lwaki tuzunga affe bapcoming onoonya buli luyimba kumpi ne lubeera ne studio yalwo obwo bwebuzibu naye nga kati champion ye twamuteesemu ssente. Video tugirinde ddi? Video sawa yonna mujagirabiraawo kuba nteekateeka nene nteekateeka ya champion yo nene video yo egenda kusoma sawa yonna. So katubala 2019 2020 lwafula emyaka tingeena oga nti oli mu serious business birungi kisofa byewakafuna mu ndongo eno? Endongo emirembe gyesinza okumpa nfunye emikwano. Fiki kati kyemanyi naawe ndongo ensonga lwaki tuli wano ndongo ng'ovudde ku kya business oba ki naye music andeetedde emikwano mingi. Obeera awo nibaga Stallion mwana kyekiriwo muyaye nakuwayo emitwalo nga3 lwa ndongo gy'okola nga mwana kayimba kankoledde ssente nze emikwano gifunye mu nnyimba zange nga nze sinaafunamu kuba okwata akayimba n'ogenda n'okamuwa kasita akakuba ogenda olaba nga gamwanze kayimba kankoledde
kuba nzijukira nakola COVID-19 waliwo DJ abeerawo na Teete yankubira esimu nanteerako omutwalo gwe saakolerero nti oba kyoba kinga sigusuubira nangamba Stallion COVID-19 nze ankoledde nanteerako omutwalo gyo omukwano ng'egyo tegisangika. So endongo yo sinagifunamu nnyo kyamaanyi naye mikwano gyo ate ebiseera ebisinga tubeera lwa mikwano. Kuba kati muno mu Kampala mwendi sina mu famire yange naye tubeera na mikwano. So okusoomozebwa kw'osanze kwakuba nti toyinaamu kasente kakola audio video na kukola promotion. Waliwo okusoomozebwa okulala? Obuzibu bwensinza okufuna promotion. Kuba oluyimba bwe luba nga lulina promotion lukola sente ezikola ki? Ezikola video. Kasita oba nga olina promotion nezikola olulala. Naye kati newonabeera ne sente n'okola audio n'okola video nga tolina promotion kiba kikumenyera bwereere. Okitegeera? So naye woba olina obusobozi obikola byonna naye nga nze ndaba ekisinga okumenya promotion. Kuba nsobola okukola audio n'enkola ne video nga promotion weeri. Amanya nti video yange egenda ku TV bweti, audio yange egenda ku radio bweti ne bweti ne bweti. Awo ekintu okikola ng'oli mugumu. Tuyina ekibiina ekitwalamu abayimbi ki Uganda Musicians Association. Okimanyi? Nkimanyi. Kyoli? Ekibiina nkimanyi gye kiri naye nze nga nze newe nkugamba nti gyendi teri amanyi. Abayimbi bangi ate omululu kangamba omululu mungi buli omu ali mu maaso takkiriza gwe omuyiteko bwe buzibu bwokka. So jo oyina kaadi? Sirina kaadi. Abayimbi bayimba hip hop ye style gy'oyimba okusinziira ku music gw'otugambye wano gw'oyina. Bayimbi kyaba hip hop bolaba abakikubye? Omuyimbi akikubye Jeniero akikubye muyimbi wa kabi nnyo. Yakunspiringa? Sijja kugamba nti yeyansikiriza okuyingira music nti oba ki naye ombuziza akikubye Jeniero akikubye. Naye omuyimbi yansikiriza okuyingira okuyimba bamuyita Fefebusi. Oyo ye maanyi asinga Jeniero. Ye yansikiriza okuyimba byanjawulo. Kuba bagamba azaala ekibi akiwongerera kati Jeniero ne waba wakabi nga wakabi nti ye wakabi akola ki? Wamaanyi. Naye nga nze Fefebusi byakola binnyumira nnyo. Era oŋŋamba nti okubanga Jeniero ne Fefebusi oba nimbeera Fefebusi naye nga ate nkugambye nti Jeniero yakola ki? Wamaanyi. So kiki kyasumbuwa hip hop music waffe wano e Uganda? Nze nga ndaba nga atanaba ku penetrating, nga ndaba abawagizi bammwe eyo hip hop ndaba nga abatamwaniriza nnyo. Olaba afunye reception emala? Hip hop abantu tebamuwa budde. Kyova olaba Jeniero yasalamu n'akyusaamu ne yeesikamu kagende bwe banamuweera obudde. Wakati saa zino music wa Jeniero mu Uganda tetumumanyi. Naye ate oba obaza abayimbi ba hip hop wano yasinga okufuna mu music we mu bayimba hip hop. Lwaki olowooza tebamuwadde budde? Muwemula nnyo mu nnyimba za hip hop ezo bye muyimbako emiramwa tegitegeerekeka. Lwaki balinga abatamu-receivinga? Bamu-receivinga music bamufuna. Naye nga omanyi n'abayimbi bennyini balinamu emize gyabwe nga bw'okitegeera. Wawulira nti oli yakubye kyobola anagambye mu kusooka nti tubuukira nnyo. Olaba oli akoze kiri n'obuukira kiri kati abantu bamala ne batabawa budde baga abo nabo baava ku mulamu okitegeera. Oli n'akola kiri gwe n'okola kino
Chobola Jeniero yatuvaamu mu hip hop ye namuteka mu sector ate ndala nnyo. Kati woleta bano ba Gravity, bano bani ba Fake Fameka, tuli mu kalumu kekamu. Kati Fefe Bus wakola kiringa fikaga yakoze kino nakola kiri. Abantu tebaba wabudde bulule muddingana mu kintu. Tebaba wabudde abantu bagalanye ekintu ekiri international. Chobola bana nakubya kayimba nga ko kanjawulo, champion ko kanjawulo. Kote kali mweyo style ya Lugafro. Limu dancehall. Singa obadde oweereddwa ekifo Mukama Katonda n'akugonnomolako tomanya ekifo oba maybe mu government oba buyinza bwonna awantu, kikyoyinza okukolako wano mu industry yaffe nga kikyagaanya okutereera? Record label bagitaba record label nga kati olaba Swangs ng'omwana waba alina talent tekyetaagisa atamenyeke kuba Mukama takuwa byonna, akuwa talent n'atakuwa busobozi. Kati Swangs Avenue so mu Uganda twetaaga ebibiina nga Swangs Avenue naye gavumenti ekyo tekimanyi. Gavumenti ya Uganda etunuulidde ebintu birala nnyo si music industry. Oba temunnabakakasa like kubalaga nti eno nayo business kati guno omulimu ate gufuna? Kubanga ekituufu kiri nti muwa omusolo. Gavumenti ebafunamu. Tekyetaagisa kubanyonyola nnyo. Kuba bawulira music engeri gyatambulamu biki na buli ekyetaagisa bakimanyi. Naye buli omu asikaza wuwe ekyo okimanyi bulungi. So Stallion oyinayo ekivuga ky'osobola okuba? Ekivuga kye nsobola okuba sobola okuba engoma. Si kivuga zino ezaffe za bulijjo engoma sobola ogikuba. Wazikubako ku ssomero? Nakuba ku ssomero n'essaawa zino we baweeri wano ngikuba. Oli mufumbo? Sinaba. N'emyaka emeka? Nina emyaka 23. Mmere kyesinga okuwoomera? Kawunga ako kampomera nnyo. Si kereere. Kampomera nnyo nga kaliko envanga kati ng'ebinyeebwa, ekyenyanja. Nze wompa ekyenyanja n'otampa birala. Akawunga kampomera nnyo nga kaliko ekyenyanja. Langi ki ezisinga okukolera? Langi black and white. Yesinga okunyumira kubeera gye ndi mu black. Kuba white erabika bulungi. Kosa ne kala ya black kati nze omusajja ndi muddugavu ate wenteekako black mba nshininga wadde ng'omu abakiraba nti sinyumye naye mbeera nshininga. Singa omukisa gubaawo osobola okuddayo okusoma? Mbaano naki sina kye mbaanona ku ssomero. Sobola kulimba nti omukisa gubeerawo nzirayo. Wejjusa okuba nga toyina level ku watuukaga nti kati emisomo nina we ngituuseeko? Okwejjusa nti saatuuka nnyo wala nnyo sejjusa. Ndina ate Katonda tomunenya embeera gy'aba akuteesemu naye ndina bensinga abaasoma. Nze mukulaba okwange. Kale n'emikono singa ky'okwambala, okutegeera, okuyimba, ebyo byonna mbasinga. Ku nsi tukolerera ebintu nga 2 oba 3: kulya, kwambala na kwebaka. Waliwo basinga otulo. Basinga okwebaka ewanyirira. Okwebaka buli omu yeebaka naye ate okwebaka kale kuwumuza omuntu. Kale oli buli lwakola ati anga kangende nebakemu olumala okuzuuka anoonya kyakulya kwambala biki so kati abasomera nabyo bibanoonya ate nange mbikola. Okulya olya bulungi basinga okulya ebirungi.
ndira mu budde bwenjagalidde sijja kuba nti ndi mu office mba ate ntunula ku budde zisame kanze njala wenumira wendira so kati abasoma tebalina nyo kyamanyi kye bansinga tebalina kye bagamba nga tuli wano bw'oba toli mu kuyimba oba okola ki wemba siri mu kuyimba nkyali mu kukanika saa zino nalinnya mu levo ndi wa mmotoka agamba ababooda bafuna nnyo okusinga emmotoka kisinziira ky'oba okanise kati gwe n'okanika piki yona oba kisinziira kasitoma akyaleese ekidduka ki ekyo nakyo kikulu naye kati gwe wa piki n'okanika piki 10 nze nenkanika emmotoka emu mbeera nkusinga nze mbeera nkusinga nze kasita simu evuga nti Stallion waliwo eganye wano jangu tulabe mba nsuubirawo ekyetaano ekitono nnyo mba nsuubirawo ekyebiri so gwe w'epiki obeera oli wa 10 2 3 mukka guweddemu okuwayo nusunga 10 ekitegeera katukusabire naawe ogule eyiyo oba ogirina eyange emmotoka oleke kanika z'abalala anti kati nze wembangula nze sigula yakukanika champion tagula yakuwanika terifa ate kati woba ofuse champion tolinda motoka kufa ojejjako ng'ekyali olufaamu ng'eyo gitunda ng'ogula endala ne weba eweddemu amafuta oba oli champion oyinza n'obutagiddamu we motoka ya champion terina kugwamu mafuta ebintu bwebityo ebitambula olina kyogamba abafanizi bo abali eyo ki kye baba basuubira olina akagundi konna kobategekeddeyo bawulire ku music wo ki kye baba balindirira ki kye baba basuubira bafaani kyensookera ddala music wange gyali ku social medias zonna following batya ku Facebook Stallion Nasri awo ku Facebook obeera omufuna bulungi ku TikTok Stallion Uganda YouTube Stallion Uganda Instagram Stallion Uganda music wange gyali bafanzi saba music wange mumwagale kuba ye wanjawulo nnyo ne mbasuubiza ne video ya champion tugenda gikola champion yetu ekiba kibe buli kimu mugenda kukikolera ku champion mugenda gifiirako obufiizi anti champion abeera champion so kati olina okulaga nti champion yo video yo mu budde obutali bwawala nnyo tugenda gikola buli ekyetaagisa nteekateekayo nnene era ojja kulabirawo nga ngamba fiki champion video efulumye so olina b'otumirako okusookera ddala nsooka nentumirako maama wange omulungi mutumiddeko nnyo Aisha Buhule ne taata wange ali muyita ne basisita bange ne babulaza bange abansupporting okubeera kino kyendi mbagala nnyo tweyanza nnyo tweyanzige webali kusubscribinga kulikinga commentinga kusharinga akada ako kanyige kasobole okuwanga notifications buli program gye tunaateekangayo obenga oli musaali kwabo abanagiraba kansuubire nti muli bulungi mbagaliza ekiseera ekirungi nga mulaba Fake Media takumira mpeera abankumire mubeere bulungi mweraba akola atya afunvuwe ise bantu kyabazinga afunvuwe kyabazinga wa Musoga kale afunvuwe